Ebyomugagga Lwasa bitabuse akake wetwogerera kaweddemu obuzibu kuki ambirese olunaku lwaleero maziga merere wali mu kooti e Masaka ge galabiddwako ng'omukulu bambi Lwasa wamwe agayungula ikale angenda kuba anga mbikutusaako nenga nkusaba video eno soko ogimpere like ate subscribe nga goena atanaba kubanga subscribe nga toyungeko buterevu ate osobola kubanga gomu kubasoko kubanga balaba video zaffe lwaki nedda nkujukiza Godfather atabukidde Bobi Wine obuzibu kuki agamye principal no atakyalina nnyo kyagamba nsi era nga y'omu ku bantu abeesibye ku bannayuganda kale byonna ambirese olunaku lwaleero Lwasa nga sinnaba kubanga nkumalira nnyo obudde ebibye bambi bibi Abbas eyo gy'olengera ya prison era nga essaawa eno wetwogerera bambi omutwe gwe guli mabega wa mitayimbwa mu mbuzi ekogga eyo gye nabadde nga wayinza okubanga osobola okubanga ogoberera ensonga zino omukulu wetwogerera ebiku bbiri eyo biri mu kumuyonka wetwogerera bambi musajja wattu abadde yamanyira okusula ku mukaaga naye nga essaawa wetwogerera akagongo kamu ke kali ku seminti za gavumenti ya Uganda omukulu ono obuzibu ku kyo obuzibu buva ku ssente milioni 18 ekigambibwa mbu yazeewola era nga zirese tabbu era nga omukulu ono bwe ntuyogeddeko n'omuntu ampadde amawulire gano andaze nti eyamusibye muntu w'amaanyi muko era nga naye mugagga lw'ensonga nti omugagga n'omugagga awo naawe osobola okuba nga omalayo naye nga Lwasa ono yalemeddwa okuba nga yereeta mu kooti kyova olaba nti bwe lwatuuse straight ku police basobodde okuba nga bamuteeka buteesi mu mbuzi ekogga omukulu mbu amaze ebbanga nga yeebuzaabuza nga tayagala kuba nga asasula munne ate nga nga we mumanyi ssente ezo ziba zirina okuba nga zikola omukulu amusabye n'omusaba nti waba asobola amuguze ekizimbe ekiri awo e Masaka Tavern Kick era nga oli agambidde ddala nti okufuna obutanyagwa Lwasa wakuvundira mukomera saagala kubanga mbyogera bino kamukuwe ate nzije nkomewo nkuwe ebisinga ku nsonga zino kati ni yupi ya Bobi Wine nevuma abantu mutugende empola ku TikTok twabeeze ne ku Facebook tuyinza maliza nga tubajjeko ne ku ma TV ebya Godfather bibino ambirese agambye nti Bobi Wine takyalina kyagamba generation eno era nga leader ye Alien Skin agamba nti ekibiina kya Alien Skin ekipya kijja kusobola okusanyawo bulungi nnyo ekya National Unity Platform agamba Bobi Wine ono takyalina nnyo kyagambaganga era nga bwe omu ku bantu abeesibye ku bannayuganda naddala ensangi zino era nga yagamba nti Alien ekinenke kyekisinga era kyekiriko essaawa eno mu dakiika eno yennyini njagala kubanga mbikuwa ate tweyongereyo
ne mufundikiranga ku kitebe mulonderayo nkoko. Nze mwannemwa nze nasooka obba proving and nze nyimirira ku kyange. Teri muntu wana abakuba nga bamusasula. Buli abakuba mwamulumba ne mumalako emirembe. Ne mumuwayiriza bino ne mumusonsonkereza biri ne mumulingiriza bino ne mumuyingira mu mpale. Oli ayogera bibye oyo natulaba jalaga oyo oyo ayagala kulumba oyo oyo ayagala kulumba president ne mumutandikako. Mwe tujja kuba tubayingiza ebinnya by'emmesi. Oho mwe